Nenga Spice Diana nkukulisayo nnyo mwannyinaze ekivulu kye kye Dubai. Nebaza abantu be Dubai okwagira Spice Diana. Wadde wabaddewo abasiru abagwagwa abatoletola abateekawo embeera. Kitegeera. Omanyi kambabuulire abantu baffe. Mwawule ebyobufuzi ne music. Music ayita buli omu. Music tebamukola lwa byabufuzi. Kitegeera. Abantu abamu nga Spice Diana nga Chameleone nga Bebekulu okuyimba mulimo. Kwe balya bangi nnyo ababalyako. Bagwagwamu abatoletola abatategeera. Abali mu mawanga g'Abawarabu nga mubonaabona nga mulowooza eriye abatwalayo muboneebone mugende mu bigambe bannyammwe. Muve ku bantu abakeera okwenoonyeza ssente. Muve ku bantu ng'okuyimba gwe mulimo gwabwe nga naawe wookeera ku ofiisi. Mulekerawo okumanyiira abantu nga mubateekamu ebyo ebyekisiru byammwe. Bw'oba owulira nti oli mu sitwago terijja kutumayo. Kwali kusalawo okwo. Bw'oba owulira nti obonaabona mu ggwanga lino teri agenda kujja mu kubonaabonaako. Olina okukeera ku makya n'okeera n'okola. Kati bino ebivubuka bisamisami ebyale mu ensi. Nga wale mu ensi kuba ekyo kivubuka kisamisami kyasooka wano mu Uganda. Ne bakiwa okuketta Bobi Wine n'akitegeera nti kimuketta. Era we baakwata abantu ekalangala samisami tebakwata. Bonna bannobiyaniri babakwata ekalangala. Samisami obadde embega wa gavumenti ne bikulema. N'ogende Kenya n'oyoola embwa n'otandika okulabirira embwa. Ekyo kivuka kisamisami. Mpaka bwe kyesanga wamme Dubai. Samisami kiki kyokola Dubai teweetunda. Toli malaaya tokola bwa malaaya. Kitunza akabina konna kikamazeewo kawummusemu n'ebituli. Kyekiddawo kyekimanyira Spice Diana nti Bite Family. Wano wakola comedy n'akulema. Samisami ogenda kubonaabona kivubuka gwe kubanga oyagala nnyo likes. Ojja kwetunda otuuke n'okwetunda ebitundu byo eby'ekyama. Omuntu tobangako musiru kutuuka awo. Gwe weka ayagala Bobi Wine. Bobi Wine ye nga tannayomba. Nkulaga wano conversation za Spice Diana ne Bobi Wine. Lwaki mwesiba ku bantu? Bobi Wine kitaawo oba nnyoko. Bavubuka mmwe mukole. Bavubuka mmwe abali e Dubai mukole. Sami kola. Toyina mulimo, toyina wookeera. Toyina kyoli. You are disgrace to humanity. Kyetaagisa omuntu okukugamba nti luyale guno mulimo gwa muntu. Ffenna tulikuusi kuno kunoonya bulamu bulungi na ssente. Ababaka be NUP bali mu parliament babasasula obutitibe basente boga temuboogerako. Bw'oba ovuma Spice Diana nti yagenda n'ayimbira General Muhoozi. Kyekiseera kyekimu ovume n'ababaka ba MP abali mu parliament. Parliament si institution ya government. Mulekerawo okumanyiira abantu. Wano teri yabatuma mu bya struggle byammwe. Gwe kennyini weetwala mu struggle. Wano teri agenda kukyusiza bulamu obwo. Gwe kennyini gwalina okukyusa obulamu bwo. Ng'okeera ku makya n'ogenda n'okola. Abantu bali mu America bali mu kukola. Ojja kugenda oyasaamirire mu Bawarabu simanyi obonaabona nyensi yonna ebonaabona. Uganda is a third world country. Everybody is suffering. Ate era buli omu alina ebizibu bye. Kati Spice Diana abantu tebazze. Spice Diana ne wayimbira abantu bana be bawagizi be. Spice Diana ne wayimbira abantu batano be bawagizi be. Okuwagira omuntu is not forcing. Spice Diana taba forcing ako kumuwagira. Era yagenze abawagizi be ne bajja simple. Nze nabagamba Tamale ku page ono nembako n'abantu 7. Those are my supporters and I respect them. Kisingako kubeera n'abantu 10 nga temuli bange. Kaka Spice Diana alina abawagizi be batagenda mmujjako. She's a blessed girl. Spice Diana ali blessed. She's blessed chobola tabonabonanga gwe mbwa gwe. Mukutte emirimu gy'abantu mugizannyiramu. Teri yabatuma mu politics. Wano Dr. Kadochiza Besigye yabeerawo n'avuganya Museveni emyaka 2. Ng'abeefuddisi tebavumanga bayimbi. Luyali omuntu eyasoma tomanyi nti guno mulimo. This is a job. Music is a job. Spice Diana alina abantu baaliisa. Spice Diana alina abantu baalabirira.
Spice Dana ali mu charity. Takugamba ngako ojomu wagire. Kati ovuma wachi. Butagaliza waliwo abasindika muvume Spice Diana tukimanyi. Eriyo muyimbi abasindika. Kubanga NUP Nubia nilita navuma ku Spice Diana. Gwo busungu obujjawa. Bob Wine tanavuma ku Spice Diana kwa nkimanyidde ddala bulungi Spice Diana ne Bob Wine ba mikwano. They are good friends. Bayine ebibagatta bingi. Spice Diana ogenda okuyimbira Jeno Muwozi yali anonya sente go omuntu omulala. Tebasobola kuyita ati ojoyimbe bakuwe sente. Obezaawo abantu bo ogaane mu mwaka gana mmeka ekyo kisamisa bito kyali anga sente za government. Nga chimbega mu NUP. Ngato byogera ko gwe kivubuka gwe. Pako obulamu we bukulemeredde n'ogenda oyula amaziga abawalabu. Mukyabona abona mmwe. Ate era mujja kubona abona, trust me. Mukyabona abona ate mujja kubona abona. Kubanga kyawandiikibwa kuva mu Bayibuli empisa zammwe n'embeera zammwe kyetaagera ne mubona abona. Abantu ne bali basepasayizinga nammwe bavubuka mmwe naye kati buli omu yalaba temutegeera. Guli mulimo. Omuntu muyimbi gwe mulimo gwe kwalya. Buli omu anoonya sente. Wano Spice Diana mwagala nnyo abantu basabiriza. Ekizibu ky'abantu wamma baagala nnyo wamma okubasabiriza. Kasitota basabiriza nga bawulira bubi. Mwagala Spice Diana basabirize nga buno buvuka bwa NUP bwe yekolera. Halo mami, mpaayo munange $10. Mami munange nalwadde. Mwagala nnyo okubayita bamaama mmwe bamazimmwe. Buli omu agala asabirize. Sibanya tukole sibanya fandi. Muzita mutya charity. Buli omu tebajja mukolera charity. Abantu beekolera. Spice Diana wabasaze okukola business ye. Alingo muna Uganda yenna akwata amazzi n'agatunda mu kivulu. Nga abatwalayo amazzi nga tembavuma. Ba promoter tebasiba tebakola sente. Nga bote mubavuma. Music aliko politics. Oba oli wefudisi, oba oli muganda, oba oli munyolo. Music cuts across. Mwagala nnyo abantu basabiriza. Buli omu muteeke ku level nti asabirizanga mmwe. Gwe Sammy oloza simanya maite family kivubuka gwe. Kisiba kisabiriza. Musabiriza ba mama kaliro, musabiriza ba Juliet zawedde. Era bwe bulamu bwe mwagala mbu ne ba Spice Diana mbu basabirize. Tebajja kusabiriza. Baagana okusabiriza. Sibabo biyanga mulwadde ne bakunganya. Simanya Sauda Madada yavuddemu erinyo ne bakunganya. Simanya Lubongo yavuddemu olubuto. Tetujja kusabiriza. Tujja kukola. Nzera bwe mutanange bwe mwali mwagala okummanyira. Joni yasigala mwene yupi ndiye yoki. Njoza stocks za Bob Wine. Sizimbe nyumba yange. Mbosate za Museveni mbi baziwadde nnyoko. Zireke ffe tuzirye. Wamantera mu kusukali. Muzigalirewo naawo. Sete zibatawadde nnyoko zikulumirawa. Bwe zibanga sete za Museveni mbi muzireke abazirya tuzirye. Spice Diana ali ku mulimo gwe. Katonda gwe yamutegekera nga nebokera mu office. Mutujjeka akamanyiro mmwe. Mutujjeka akajanja. Mwakakana kali ya sete za Museveni badde yagalandieza nnyoko. Nnyoko yali mu Bank of Uganda, Governor Bank of Uganda. Mwete mutumanyira mmwe. Mwete mutusiriwalirako. Mugende musiriwalize basiru bannammwe. Twasoma kubona abona. Mulinga ebyawongo. Abantu basoma kubona abona. Spice Diana yajja mu kuyimba kusanyusa mmwe. Byonna bitulia tibina na chebiri. Obunaku bubaluma. Muganya okolera family zammwe. Muli mirimo gy'abantu mugizanyiramu. Kibanye nkyuka kyeri wano. Gwe kennyini gwalina kyusobola mu bwo. Eriyo gavumenti egenda okuwa sente z'obwerere byasaamiridde. Mwete mutumanyira mmwe. Ani abagamba nti Dubai yammwe. Gwe meya wa Dubai. Kyobulanga basiba babideporting encha neggulu. Gwe miruwe kata.
Obagwe Sulemani atwala Saudi Arabia. Mwewadde obukulu bwe mutayina mwe bivubuka mwe. Osura mukabedi space Dubai tekayikada na toyi yange. Otuseyo nawe sebo olagira. Ani ayina okuyimba Dubai nani atayina kuyimba. Ya nyoko Dubai. Mwasamirira. Tofulanga bagenda bagoba ne mawanga g'abawalabu. Obusiru bubasuse bavubuka mwe mukole. Bw'oli Dubai nga wagenda koza masowani yoza masowani go. Oba manji oba matono tutubuulira twakowa wano buli omu ayina ebizibu. Nere tugenda nga tubiraala asansi. Abali obulungi bali bulungi n'abali obubi bali bubi period. Kati tukuba amabeere muliro tufe. Mbukubanga ffe tuli bulungi. Yes, it's God given. Byonna bya Katonda. Muganya okwekwasa Omukama. Muganya okuwa emitima gyammwe eri Katonda. Abayambeko abakwatireko mu dduniya eno. Musiba malogo na butaagaliza. Mufune eki mu nsi eno munaagikungula mmwe. Abantu be NUP ensi munaagikungula. Twakalaba abakasooka okuvuganya Museveni. Ffe tubalabye emirembe engalo Besigye yajja n'agenda. Dr. Semogerere yaliwo n'ayaka n'agenda. Ensi lwaki ebamazeemu nnyo? Mumuloze n'ensi mugenda gikungula mmwe. Ffe tugiryako bakazi na kugenda. Ensi tugiryako bakazi bokka n'omala n'ofa. Naffe munnaye olaba munnange ffe tetuyina mpalana. Oba Spice Dana asazeewo okuyimba agenda ayimbe. Mulimo gwe. Muwalanire kuki. N'ebivubuka mmwe mutumazeeko butasoma bwe bubasumbuwa. Nyoko teyakutegekera n'ekitaawo. Gwe samisami kyovula bangu obonaabonera mu mawanga g'abazungu. Comedy yakulema. Ekyo kivuka kya Mighty Family comedy yakirema. Nekigenda Kenya kiyole kyoze embwa z'abannakenya. Era nayo ne wagana kiri Dubai kyetunda ekisiyaze ekyo. Kyekyasama. Spice tebazze abantu tebazze. Spice yakikubye abantu bazze. Ne waba yayimbidde bana be bantu be. Mulowooza buli omwana abeera mu struggle abantu tebaakole. Muyina kimu abali mu struggle. Mwena mufaanananga maama wakkonera kwena. Mujja mutusiriwalirako. Simanya tolya ssente za gavumenti. Simanya Spice yayimbira Jeno Muhoozi. Buli muyimbi yayimba ate n'abalala bakyayimba. Abantu banoonya ssente. Ebyo ebya struggle byamwe babivaamu dda. Nanye mumalampa abantu ne mumanyira abantu. Abavuma Spice Dana tumumanyi. Abasasula okuvuma Spice Dana tumumanyi. Muyimbi. Naye ajja tugwako. Muyimbi. Nenwere ku kyayi muneeweza mbi. Lero sikoze public holiday bambi temunoonya ku office siriyo lero lunaku lw'abakozi. Mundabe encha. Ate era encha nja kulaba ko batemi kwa my boss agenda bweru. Munale bagenda bweru kumujjanjaba. Aho ma 16. So tomorrow lero public holiday sikoze amwe government worker ndi mukozi wa government. Totandika kunkubira masimu nti junior oli wa office nganzigali. It's a public holiday. Women is the birthday. Many lero le birthday. Abakozi. I'm at my home taking tea. Gendo ndope ku police. Manyi mumanyira. Bamanyi. Ngeri gwe wampe omulimu. Manyi bamanyi abana Uganda bamumanyira. Nokunda banga nwa ku kyayi muwulira bubi. Nze nabagamba sijja kubonaabona nakibagamba. Ngera muli omunja Samira. Nze mutabani wa Mirundi mbonaabona. Nga natandika ddi. Manyine nnaku weefaananaze. Golaba ntunula nnaku nze. Temunkolimira bijja bigereke. Bakitaffe baakola. Goloza batata baffe okuba mu nsiko bagenda kulwana ffe tuboneebone.
na uli no musiru wambuza mbu Junior lwachi mbokola mu ministry. My father fought in the war. Yaliyo mu lutalo. Mbona abonereki mulinga toy. Nze temina kye mujja kunkola. Najja. Era mujja kunjagala lwampaka. Nze mujja kunjagala lwampaka kuba sibeeguye ekyo mukimanyi. Nwenwereka coffee. Mbadde manyi leero women is day. Omanyi fa abakungu ba government n'ennaku zitusombowa. Ne banne buli omu yandikoledde ku government. Kale banne tuli wano naye bajja kusasula. Nze sente zange zijja gendayo mu banka. Era mbandi wano nga sentira lempereza kagundi nti Junior you have been paid. Nako ebyokubona n'eggwanga lino. So mujja kunjagala lwampaka. Ekisegeera nze. Naye nga spice. Wala jimwerere badde yagala nwenkali. Owanga ngamba nti Junior ndabika wala jo badde yagala nwenkali. Era nnwa mwenge. Obadde ompita musiraamu nti nze Muhammad naye banna Uganda mumanyira. Kale ono naye kimuluma. Simanya tawabi kigendo oyole ebijja. Gwe simanya mmoze rubale we wamwe yakusumbuwa. Mwagano musamirira bwe bwavo obuluma family yammwe. Simu 7 gwe mmoze nkula bagendo oyole ebijja. Nyoka amalala gagudde mungo osobira okufuna sente. Chovulanga mujja kuwunnuna ng'enswera. Munune wano mutambulanga kazambi. Nze nabagana okumanyira. I'm busy taking tirero the bazide abakozi ba government tetukola. Nkolere ki? Junior full figure bakoze ki? Of course full figure iba mugoba ku solote ekyo tekikyaliko kubuuza ate era nja kyogerako. Yagobwa UCC ya mugoba. Takyaliko ku solote. Basola mukyazanga guest. Ono munamawulire Bule yawandiika ebbaluwa yagoba full figure. Era nina enkoko ye. Bule nina enkoko y'okwebaza. Mkazi nayo buwemu bwali bumususse. Awe mulireke eyo mu garage. Bannange. Twali naffe twako wadda nenga lwabutoogera. Bule kye watukoledde tekikoleka mutiitiizi. N'otugobera full figure ku soloti. Kati bamukyazanga guest. Nenwere ku kyayi maama era kumpalampa. Nze Tamale bampalampanza. Oyinza okulwana nange n'omalako. Ffe twalwana ddentalo. Bw'oba onaakola ekintu siggwa abaakikola. Oyo Bule yabadde tayinza goba full figure ku soloti nga teri bamulagidde. Abaagobye full figure ku soloti balala. Ate bannamawulire. Nenwere ku kyayi. Olunaku full figure lwe yavuma Andrew Mwenda. Kuteeka ly'ebisiyaga. Waliwo amannya g'oyogerako naye nga weegendereza. Andrew Mwenda yataasa president kuteeka eryo. President Museveni yali sayininga. Of course Andrew Mwenda yakolanga mbabazi. President Museveni musajja mugezi. Full figure yadda ku Andrew Mwenda n'avuma ku soloti n'emmanya onaawedde. Ate ne ku YouTube ajja kuvaako. Kino kibabuuliridde wano. Full figure ne ku YouTube bagenda mmugobako. Mujja gamba nayogera. Yagenda n'agamba Jano Muhozi tugambire ku Mwenda. Ovuma Mwenda gwe Mwenda omumanyi. Bayinza okuba nno be batambuza government ennaku zino. Attach respect to some names. Nentegeera nti ono ali mu biro ebisembayo. Ajja nnoonya waayogerera wabule. Vuma Junior gwe wenkana naye. Naye abantu abamu baveeko full figure. Nga baakuguddeko olutale ebabbaluwa ejo. Eyo ebbaluwa yabadde teyinza kuva mu UCC eyo. UCC ekola ddi? Ekola bagiragidde. Nze gibuuze nze. Taata wange baali tebamugobye ku leedi abo aba UCC. Ani eyamuzza? We ba UCC ekola nnyo. Teyabalema.
Yusisi yakagoba dadi emirundi ebiri. Mbwaveeko. Tadda. Instructions zivaawa. Kati full figure yebajja mugoba ne ku YouTube. Omanyi bwe batwe batandika. Nze mmanyi abagambye Buule okuwandiika ebbaluwa eyo. Buule yagenda ku Twitter n'ataagingamu ssebo oyo omukyala akulira UCC. Kya bulijjo tamulaba. Kyo kitegeeza UCC n'ebiragiro gye yabijje. Bwatyo ne Sipapa bwe namugamba. Ne mugamba Sipapa kasita bakutandise tojja kuwona. Tali mukomera Sipapa. Ebyobugagga bye byonna biweddewo. Kubanga kye baagala Sipapa yavuwalire ddala. Ave mukomera nga talina kyayina kuba bibyo biweddewo n'emmotoka gye yazikweka yonna bazijjeeyo. Abakuba Sipapa bakwano be bennyini be yalyanga nabo. Tyese eno nenge ekiwalanya Sipapa kikibugagga bwe. Kubanga eri abantu abakeera mu office ne babonaabona bagenda okulaba Sipapa kyo kiri mu bisiripa kigaba ssente. Do you know what it means? Gwalalabyeko Munyankola agaba ssente mu bantu. Ba Toyota ba ankozeire muganda wa president we yajja ku graduation yange teyatuwante. Yandijjeyo ebisawo. Taziina. Teri Munyankola agaba ssente mu bantu. Wadde baganda. Ate buli agabye ssente mu bantu amaliriza mu kkomera. Gavumenti tesobola kukkiriza nti oteekewo perception nti abantu tebakola. Olaba Jeno Muhoozi tatambula na bisawo bya ssente. Nagamba Sipapa lekera ogaba ssente mu bantu. Ojja kufuuka enemy wa gavumenti nga tomanyi. Gavumenti tesobola kukkiriza nti gwe otondewo ekifaananyi mbwe abantu tebalina kukola baba wabuuyi. Tali mu kkomera Sipapa. Ne mugamba Sipapa ogenda kweyolekera eruzira. Namuga SFC gizeeyo. Inze yasasula n'abasirikale be SFC nga babatwala Sipapa yatumazi. Nga bamujjako SFC. Twali na kireka ku petrol station. Ayina omunene gwe yakubira mu State House bawe yagende wa president. President ayina omunene gwe yamukwasa. Gwayina okwogera naye nga amwetaaga. Sipapa twali kireka. Waliwo okagundya ukatotalo ka petrol station we namusanga Sipapa yekwese nga atidde. Kwa yalina amake ekireka. Ne mugamba Sipapa SFC jejjeko. Gavumenti tekuwa basirikale kukume kuwa basirikale kuketta. Teri muntu gavumenti gwe kuuma nga temuketta. Kwa na ebe ekitegedde nti you were threat to it and yourself. Buli yakuumibwa. Abeera threat eri gavumenti naye kati gavumenti ebekuumira ki. Era nze John yabaali baagala nange kumpa basirikale. Nengamba genocide sa tata genocide. Nze bizibu bye nina si basirikale embeera maloji kati bankuumireyo batya luyale. Ye bankuume kuki. Genocide yali agala kumpa basirikale bankuume. Mubana ababbi b'amataka bajja kunzita. Saabaleka yekapeeka. I don't need soldiers kunketera bwerere. Mbu Junior kati ali muloji. Let me be alone, I die alone. Saagala. Ye bankuume kuki. Kunteekako report timbeera mu bakazi Banyarwanda. How can you write a report to me that I'm ever in women? Mwandopalopadda. Mbeera mu bakazi simanya mbeera maloji ndi mutamivu mbwe emirimu gy'eggwanga ngikolera mu mabaala. You reported me already. Kati how can you give me soldiers to protect me over what? Nalaba ono muwala wa Gashumba Shira Gashumba. Kati Shira Gashumba bakuuma kuki? Luyali. How can Shira Gashumba be protected? Nze nga siina. Nena abasirikale babonye. Olaba ne Senga Kulannama bamukuuma. Kulannama this woman. Kale ye mama finance kiriza. Nti kale yayina wamma kuki. Ninsibu Senga Kulannama nembwa ayina abasirikale beggwanga babonye. People who don't deserve security at all are protected. No mubuza bakuuma kuki. Why are you protected? Nothing. Taina chakolera gwanga.
mu mawanga agaakula na security bajiwa abo bokka abayina bye bakolera eggwanga ebyamakulu nti hamu yeetaaga okuumibwa because hamu ye economy y'eggwanga kwetudde oyo ye hamu yeetaaga okuumwa kyokka talina basirikale hamu ninga hamu yandibadde n'amagye because if hamu collapses the economy collapses yatudde mu owino hamu ategerera abantu emitwalo ena wetomwepankirako hamu yasooka gaggawala mu mutima nga talina gaggawala nalaba luli agaba obukadde 10 ku pate nendaba nga mwasaamiridde hamu ku sente zayina hamu ye muntu awa abalokole sente hamu ye mugagga yekaawa abasiraamu sente hamu ye mugagga awa abakatuliki sente hamu ye mugagga awa abaprotestant sente nze sirabangako muntu ayina kisanga hamu omuntu gwoteegayirira mu sekendi emu abaya omuwe banange hamu ayine baasa gye yampa recent nga nyenzeeyo nali manyi na si yange nge baasa ezitowa bweti nadduka mutoyi gye nazibalira nenzijjako essimu wisdom kaye yali yankubira nimuga kaye linda nkyabala sente gwe oyinza okwepakira ku hamu nawulira y'abasirwa bagamba mbu sente za gavumenti naawe genda bakuwe gavumenti ezokuwa ezo sente namwe famire yaffe mugimanyi dyuna wa famire fe famire yaffe ngagga nnyo famire yaffe ngagga nnyo taata waffe Segawa azaala hamu mumumanyi mmwe he's a very rich man ekizibu abannayuganda mwogera ku bantu be mutamanyi abannayuganda mwine eno biriifu nti sente balonda nnonde naawe genda ozironde naawe genda bakuwe ate oba omanyi abazigaba kati ebyo ebibuuzi by'ekisiro hamu obwongo bwalowoolezaako bwakika kya waggulu hamu ne bw'omuggyako sente z'ayina n'addayo kuzira agaggawala being rich is a mentality okugaggawala kuva mu bwongo newe bakuwa sente hamu z'ayina nga mentality yo yabwavu you are going to collapse buli omu asobola okugaggawala mu nsi being rich is a mindset tosobola kuba na kawumbi nga mu bwongo obwo tewakalowoozaako back account yo reflecting your mind mu nsi setu tebalonda nnonde sente ziva mu bwongo the power of the mind you have to train your mind to be rich before you get rich kasite ekyo kikulema tojja kwogaggawala kyovulabanga abantu bangi basikidde sente nezigwawo very many people nga taata we yali mugagga ne bamuwa ebyobugagga ne biggwawo his mentality his mind is not rich nosanga omuntu nga yatandika n'obusente butono ate yena agaggawala n'azikubisaamu sente mataka ataziina tabigula lyeteeka erifuga sente matako ataziina tabigula kati gwe beeraawo olowooza sente balonda nnonde ani akubba tovulabanga oyo Bobi Wine mugezi bw'aba yasobola Bobi Wine okuvuga Escalade ku myaka 25 tovula gavumenti emutya gwoza lwaki gavumenti etya Bobi Wine you can't drive an Escalade at 25 years Bobi Wine tabangako musiru if you can acquire wealth at the age of 25 you are not stupid tuvulanga mu America wobagamba nti Trump musiru bakusekerera teri mugagga musiru abavumu abayina ebirooto singa mbadde Tamale nandikoze kino kakkanya obwavu bwo idea zo zeewe nzituvula to advise me you must be bigger than me nze nabagamba abanaku 10 ne bwe mukuba enduulu sesalwa mpozi katiza masimu mpozi nga Sudiru ankubidde nti alina kyayagala okuŋŋamba ayirisen hamu bwankubira ayirisen ne kati goli Dubai oli Saudi Arabia oyoza bintu nti you give me advisors who idiot work on your problems abanaku mu ggwanga lino mwagala nnyo w'amagezi nze engeri gye ndabamu ebintu shut up your poverty penge
bwe tunaayita abayozi ba kasasiro penge tujja kuyita n'ebino bireke penge singa penge tuyita abayozi ba kasasiro ne tuyita abanwi b'enjaga then penge we can call you Lumbuye ali mu katoyi ettake bino si bya abayozi batoyi bino bintu bya buwongo kali nze abavu tebayinza kunkubira ndulu nengana kwebaka I rarely get advice from stupid people. What do you know about life? Atasona kwerabirira mweremererwa muri bulaya government zezibarabirira and you advise a man like me aine ebyapa bina square mile nya without even richness of sinna gabana nakubya bugaga bya tata wange at 26 I have 400 titles in my names. Lulia igigi yali ampita that I declare my words. I will not declare anything. But Junior, how did you get that land? Mbunaka yingira ministry ya land I have 400 titles. Okay, God gave them to me. Did I enter government to become poor? Nze mu bintu jeno sale bye yangamba ne president 7 mwali mu kyakubwa mwavu. I should also be rich like anybody. Does money belong to a few people in this country? How can you tell me that I declare my words? I have nothing to declare. Wano nagula sipasi yetaita masasi genocide je yampa era aigigi yali ngamba I declare it. The car came from Kapeka kati kwa jeno namuga airake ka emotoka mvuga za tata wange nanga how much should we buy ne nkubisa mu jeno mugamba 101 million nga mafuta sigayina nalisiza gula motoka nene because I don't have fuel consumption. Ningude no spasi yetaita masasi nekatera nyenda jitu nanzira yo wajeno bange yakomyewo. I want to buy Benz nteka ko Mirundi 1 tuyino okweyagalira mu government yeno ngatenagwa. It is our interest to enjoy this government before it goes away. Yes. As a junior is okumbuza driving permit Jerry. I'm the driving permit myself. How can you ask me that Junior, where is about traffic? They have found problems with me. I have showed you my card. I'm a senior government officer. I'm on national duty. Then how do you proceed to ask me that where is your driving permit? Government. You want to overthrow this government? Government work can't wait. Tobanga speaker yabuza whom do you work for mukolerani really? If you can't respect a senior officer like me. Nendo zera tebajja kumpa kifo kirala. Kubanga yes, byengamba Kasuku. My good friend Kasuku. Nemuga Kasuku, what you don't know that when you enter government like me, you start seeing things differently. Ebi tukatimbira babulala. Bwe nali nkyali mu NUP era nabirabanga bulala kwabe nali mu badongo. Nze tabalowiza kunziza mu NUP ndiye yoki. Njoza stocks za Bobo Wine. Samo mwagala kummanyira. Nasoma genda mu NUP. Isebo nkere ne Bobi yanga tuli omulondo. Mwesa kummanyira ebyo nabirekera Sauda Madada Musidi David Kabaya Nobia they should be there. I'm not a product of NUP. Nze sakulira ko mu ghetto nakulira mu kikomera. So should I hang myself net because I grew up from an organized home? Mwete mutubulira bya ghetto byammwe. Mbusimanya ffe twakulira ku street, so what? For us, we didn't grow up from streets. We grew up from organized home. Nze oba wakulira kamocha, nze nakulira buziga. Nakulira munyonyo. Ah, so what? So we give you power because you grew up in Kamocha, idiots. Who told you that where you grew up matters? Mbuje wakulira wa matalinga. Matalinga chichicho oli kati. President 7 yakulira antungamu. Kati ya president wa Uganda byedda toyinza bireta. Past doesn't shape future. What you are now matters. Mukolere nnyo kye muli kati. Sibye mwali luli. Wana abantu babadde benzinga bamalaya basiba malojo lwalero bafumbo. Era toyinza musanga na bawe n'omuganti negundi nakwendako. That's past. Nze nana bakazi bangi bampadde ko bafumbo.
Musanga ngo yo namulya noli ne kati ayina bawe. You can't bring those stories. Nze nina abana be nalya ku ssomero bawala. Ba ojiba ngenga nabali at school. I ate them. Ne kati omusanga nga she's the CEO of a company. Kati oyizo muga anti damu mpeko. People learn to move on. Learn to move on. Move on. Ebyo kati pasti. Iranze omuwala bwe mukyawa nansanga sanga kuddamu kunzijukiza. Mbujuni you are my ex. I'm your why. Sichali ex wakati ndi why. Ate nja kuba zedi. Saa kumanyira. People don't want to move on in this country. They always go back. They always omuntu agambye I don't love you. Osigala omwagazaaki. I'm past that age of looking for people who don't love me. At the moment you tell me, Junior, I don't like you, I don't love you, and I'm going to cause trouble in your life, I can handle you. In the nothing relationships, you can choose to be my friend. I respect that. You can choose to be my enemy. That Junior, you declare it, Junior, I'm now your enemy. Let us fight. We can fight. We can. I can handle you. Then there are these people who always want to cause trouble in your life. They are there, bonga bali wokuleta bizibu. Tell me, ngaba full figure, that Junior, I'll never like you, even if you do what, and I will cause trouble. Tuandike barua yose gobe. Trouble cannot be one-sided question. It is two-sided. If you cause trouble to me, I will cause trouble to you. Simple. Is that hard? Kaka these idiots. Mabayimba affiliate dictator. Simanya Bakubye nyabere president. Oizo kusanga can you be president of Uganda nga toina maje? Nga monsichi. Who is the president without an army? Nabagamba bivubuka mwe muvebweru mugende musiko mulwane. Ebibira mu Uganda byonna government ebisayi. Ebibira bisigadde Congo. Go to Congo and fight. Walera beko president afuna obuyinza kamocha. Bakubye yali magere mu bigere ne mutabani we Solomon baraba be Nigeria. How can they be presidents really? Let us be sober. Let us be sober. Akalulu akadda ku government egenda kubba akalulu. Tuyina okubira President 7 tubire ne mutabani we. How can you be in an election when the father and the son are all there on the ballot paper? Are you stupid? Inza tabale nyinza okuyingira akalulu akali President 7 ne mutabani we. When the government has divided itself to compete with you. Yes, them mumuli basiru busiru. You can't enter an election when the government is fighting the government. General Moses is there, the father, the son. President 7, General Saleh, because President 7 is a father. General Moses is the son, General Saleh is the Holy Spirit. All of them are in the election. Kat ona wangulo tia Bakubye. Olaba President 7 ye kai ya kulemo okuwangula. Kati gayega seko General Moses, can you defeat the two gods at the same time? Don't be stupid. Kati Bakubye na sete zisinga General Moses obungi. Or you control the army. Bagenda Bakubye emigomwe mu kalulu akaddako mujja kumbulira. Olieza mu 7 olieza General Moses. Omalize ngo olieza General Saleh. Mujja kudda mulayini mmwe. Yemwe ya Samya mbufirie dictator firiro mbuye. Buza Bakubye yanga kyaliko. Emboka eziri ya Bakubye namuga Bakubye yanga nga tukyali mu NUP. Bajja bakuba. Mwasamirire. Mbusibanya Bakubye nye president. President wawa. Asibe busabalanga awuga. Fatuwa sekerera busa owange Bakubye nye president owalu tale oweni jiwo which president really ne kubanga temwasoma mbobabi Kyagulanyi mbuye first lady owawa who ordained her ko kwera first lady wa Uganda inogenda mu church bakuwemekesa we church bishop ordained babi mwebye ebyekisiru bya mwebye ebinyanya bye mweyita temubyeyitire ebweru bajja bakwata mbunze General Sauda Madada genda mu Dubai okyogere ku airport mbunze General Rubongo ya mama bajja kukuberuzira bye byakwasa Bakubye ebyo e Dubai yagenda na I'm the president of Uganda omuwarabu yakubirawo foreign affairs namga is Robert Kyagulanyi set the president arrest that one Bakubye yingira we komera so no supporters
Some of you, not all of you, but some of you are idiots. You didn't go to school. Don't call yourself a general when you are outside countries. Bajja kukwata. Teweyitebye ebinyambu jeno bijirwa. Bijirwa nkulaba nyunga nawe era weyitebye ebitu. Bikome wano. Tugende Kenya ne weyita jeno. Jeno bijirwa of NUP. Amawanga gali tegagala bya kisiru. It is only in this country where we have accepted stupidity. But other countries are serious. Whatever ko Odinga nga yeyita jeno. With the power Odinga Raila Odinga has in Kenya. Have you ever seen him calling himself Jeno? It is Ugandans who have accepted this stupidity. Because the intellectuals are shy to say the truth. Echise gwanga linabasiru beyongedde obungi. Checho choka. The problem of this country, stupid people are now many. And in a country where stupid people are many, they don't change power. They can't. A thousand idiots cannot change power. Abakoze revolution, Jesus was a reformist. Yajja bwogo. God, Jesus, teyajja bwomu. Lero tetusoma Bible. Yalina ba disciple 12. To be many doesn't make you that you have power. Buli wobera mu kintu nga abagezi tebakirimu. Kati tunula mwene yupi. Who is intelligent there? Lumbuye. Penge kojomo gezi. These are all idiots. Balemedwensi. They didn't go to school. They are looking for shares and likes. Omanyi omuntu atasoma abeera nnyo mu shares. Oyinza twala shares mu banka bakuwe sente. Ffe empapula ze zitwogerera. Even if I don't work in Uganda, I can work in Rwanda. Knowledge knows no boundaries. Amagezi kye kintu ekitamanya bound. Abantu bali mu America badokita. Nenga bamuzaala wali Masaka. The power of knowledge. Chenagamba full figure dayo some. Oyinza okuba endulu nga bokuba nabo twasoma. I'm now in an office. Ali mu garage. Tosobola kwenkana na muntu yasoma. Nze basibaga kato babeerawo mwena ali. Where are they? Fe tuli ba strategist. In supporting a government. Nemala ninyende wa genosale. Ne bampa omulimo. Because I have the papers. Nekati gwasibaga kato otulanga mama wako ni ense kulemeredde. Mukola gwa kusabiriza mutega bakulu maloji. Sibanya afande nalwe iso jali. Nza past that level now. Kajivulanga ina alemu yabalemerera. Temuyina bitabu mwajja kwasama. Full figure singa yali ayine bitabu singa akola mu State House. Kaya yali afunye omukisanga president yamwagadde naike books. Toyinza kutuula mu office ya government nga tosobola na kuandika memo. Chebayita memo tosobola kuandika appointment letter. Obeereyo otya luyali. Era baba bajja kulwandisa. Go back to school and read. Abana afuga Uganda bali ku university basoma. Uganda tegenda kuddamu kufugibwa muntu atasoma. You must be a specialist in something. Bine bisero bya president Museveni biweddewo. Ebyokuwamba government. Sudan tebalemeredde okuwamba. Abe Sudan Rapid Support Forces eziwagirwa n'amawanga amanyi. Government tebalemeredde okuwamba. These days you can't tosobola kuwamba government. Ebyo byagwayo kati. The people who are going to rule this country are people bali ku university basoma. Be a specialist in something. Omwana amanyoka nika balubu. Asinga omuntu asomye bachelors. Ekyo badde okimanyi. Because he's a specialist in something. Omwana ali mu garage. Nga specialize in zokanika amataala g'emmotoka asinga omuntu alina bachelors e Makerere. Because a bachelor's degree you are not a specialist. You need to do masters and you master into something. Chubra Bobekulu weyagaye mbo PCM esinga diploma twamusekeredde. Uncle Bebekulu, I respect you. Bebekulu ochimanya, I love you so much. You always give me advice. Ku graduation yange waliwo, but toddamu kwogera bintu ebyo Bebekulu. Wanu bikuswaza ekitiibwa kyongo omuyimbi ow'amaanyi. PCM, physics, chemistry are subjects. Bogenda ku university tuzita course units. You can't compare them. Okumanya tezina cheziri. Zi history nebogenda ku university bazichusa into weights nezifuka 0.0 something.
Because every course at the university in a way, wait, joba wetaga. Apart from law, we bakola pre-entry. Omwana wa isikulu abatanaba na kubeera specialist mu kintu nakimu. Kubanga osobola okusoma physics, nobeera electrical engineer. Osobola okusoma physics, you become an engineer. Ate ba engineer babika bingi. So the person who has done a diploma is specializing a diploma in law. You are specializing into something. Teri akola diploma nga ta specializing nze mu kintu. A diploma in journalism. And they are important, by the way. Nekati oleto tya PCM. No gambo mbu PCM esinga diploma. Mubategevu bajja kusekerera. Bagere omusajja onaawe mudde. So, Uncle Bebekulu ebintu ebyo biveeko. You a good musician? Ne ebyokusoma bitulekere. For us, we are specialists in academia. Nde chinyambi, I went to school. Severanga ba blogger, they can't be like me. I'm the only blogger who has a government office. Why don't you ask yourself why? It is me. Because of knowledge. The meeting is embera mu nkola submission n'abalimu ne beewuunya. Tuvulanga General Salampi teekapeeka. Namugamba ebintu. Nagamba General Sale ebintu. Nampita n'ogwokubiri. Because I have the knowledge. Nega akati mwe mulowooza mbu to be knowledgeable you must support Bob Wine. Ani agambi. Is Bob Wine knowledgeable gwe mutu kuba? Now, intelligence, if you are intelligent, you must support it. Nope. If you disagree with them, you are not. Who has told you? And you have a gam. That is CID or sad arrogance. We can't run a country like that. Everybody matters. Everybody's opinion in this country matters. NUP. You think you are the first one to okuvuganya government? We have seen people who have come and go. Bob Wine is not special as you think. He even can't be a president. And I'm telling you the fact, Bob Wine is sobra kuba president wa Uganda. America babivaako dda bayina ebizibu bingi. Nze Bob Wine onaku ya nima nti ayina America. Nga tayinaayo n'omu ayina Nobia niri n'edi mutwe. Where are the Americans Bob Wine be batugamba? America balina President Museveni batereeza region. Wana abalasha bakazibira President Museveni helicopter. Ye dipo helicopter yokeri mu East Africa. President Museveni yagiina. Yali abanose Korea bali muzimbira nuclear. How can you fight a man like that? Foreign Minister wa Russia yakajja wano Sergio Grove. Te yakavisiting ensisatu West Africa zokka. Ate Biden nasindika ambassador. In fact Biden yalina okujja mu Uganda na President Museveni. What do you think they love him? Is the stabilizer in the region? Is that hard to understand? Temasoma geography. Uganda is located in the center of Africa. Tewali region mu Africa ina minerals nga East Africa. Gende Karamoja olabe ebirombe bya gold ebiriyo. Wana abazungu batulimba mbo tulina kopa yeka. Kopa wabeera ne gold yabeerawo. Tebabba gold waffe. Itself nemwe mwasoma. Did you go to school? Where there is copper, there is gold. Zitambulira wamu. So Kirembe mind zibabba gold waffe. Na bamusimetelingira erya jinja. Ne batulekera bi copper. The white stole us. But for Abategevu, we know it. Where there is copper, there is gold. Period. Waliwo ne mineral endala etambula ne gold. Zibeerawo ssatu. Because it's just, you just change atoms. Arrangements za gold. Just ozikyusa bukyusa n'ofuna copper. Neera tebabimanyi. Tebyasoma chemistry. Ne tubonyeebonye. Tubonyeebonye. So the white stole our gold. Ne batulekera copper mu Kirembe mines. Kyovulanga bazimba railway line was to transport gold. Ne bamusimetolingire jinja ne bamutwala Karamoja. Karamoja ngagga nnyo. Karamoja ngagga nnyo. Karamoja tayina mineral gye tayina. Ekiralira abazungu kye batulimba. Gundi, source of the Nile. A lake cannot be the source of a river. It can't. But the source of our coach. Bagenda Chibakasase.
A lake cannot be the source of a river. Nachera batulimba abazungu. Singa lake Victoria yali source of the Nile. Singa amazzi gaggwamu kwa gandi flowings ne gaggwamu. It means the source of the Nile is different. Obache mbanyonyodde mu kitegedde. A lake can't be the source of a Nile. Kubanga amazzi ga flowing ne gaggwa mu lake. So the source of the Nile is different. Ekyo n'ekyabazungu bakitulimba. Nera temubimanyi. And we have a lot to do to sensitize this society. Kitegere tulina ebyokola bingi. Okujjawo kamalirize katono nnyo ebyawano mbimaze Spice Dana mogeddeko n'abalala. The people who have appointment with me will see me tomorrow at the office. Today is a public holiday. I haven't been able to attend to you, but I'll be in office at 9. Sawa satu. Ate nve mukutano kwa nino kushootinga ne Kasuku. This week I have 2 programs on YouTube. I have with Kasuku and Ibrake Mukasa. Nkola yo bili zimala. Toleta kamera yo. Sikola na buli YouTuber. And my brand is big. Sichanonya kamera. Gwe YouTuber ndaba. Manyaba mwino olugezigezi. Don't bring your camera. You first tell me what we are going to discuss. Nzoizo kusanga nyumya kumbaga ya aviator. Simanya aviator nemina. What was so special with that wedding? I did find it special. Second, filter zabuze. But what did tubalaba abo ba aviator? We thought bazungu. Nyuma nafanananga gundi bogoya. Oyo mwala mina. Ate eche chikazi echo chimine eche chawasiza aviator chikulu. The boy is young and the girl is old. Abakazi muyitiriza nnyo okwesiba ku bavubuka abato. Kati tunuli oyo muwala mina. Musava. Naye nange njagala nnyo ebikazi bwe biti ebinenenene. Aviator ndowooza we have the same taste. Such fatty women. Nze saagala abakazi batono. Njagala abakazi nga basava. Twabadonizera zerigi zange. Such old fat. Sagala bakulu njagala banene omanyi mwe temwawula bukulu na bunene. So aviator wabaya wasiza mina. Nga mina munene bwatyo. Kwanga natulidde omukazi ye musava bambi. The woman she's beautiful oyo mina. Testi zange zezo bikazi byeru yeru kinenenene kugano kikwata bwoti nga you really have a woman. Nyezo bwalo butono bwannema. Onza nokatira mu buliri ne bakugulako ogwa madda. Nti you murdered somebody. Bachita batya mada sad degree. So aviator ne mina, we wish you the best. Ketusabe buwangali bwento bwe nagamba obufumbo bwa kino ekiwala kyani kire kyakolanga ku Spaka TV bindeba nerweyipi ne bagabo obufumbo tebujja kuwangala. So aviator ne mina, we wish you the best. Produce children. Nayenga really the girl she's old. Yekale mukuluko. After all, age doesn't matter. Nze mwanangira dda Junior yagala nnyo ebikazi ebikulu tebaba bakulu. Ababa banene bunene. Munge Junior oyagala nnyo abakazi abanene. Yes. Big women. Pola mpola, she's my cousin. A cousin who mugaye mutumidde. Now I have no problem with their couple, by the way. The wedding was good. We wish them the best. But it's a better Sibaman because I'm really on TikTok. I find that app nonsensical. Although ndabaya abantu batini ku TikTok, there's this guy called Mickey. I know good content. There is Sefco. I know Sefco. Na manyanga betwala ne full figure. There is also this guy a collab video bwa love advice is also good. Waliwo ne kagaya kali ku TikTok akabira kakola exercising bwe kayimba. That one is also good. Others are idiots, most of them. They grew up from poor families. They have seen social media for the first time. They lack a content. They are ever in gossips. I can't be in such. I can't. I'm at a certain level of life. I can't. So,
kamalirizeeko katenene Sudan. Sudan ye mundu ekyavuga. Sudan ye mundu ekyavuga. Rapid Support Forces ezikulemberwa General Dagalo. Rapid Support Forces zikyalemereddwa okuwamba government. Rapid Support Forces. Rapid Support Forces zino zaakolebwa president yali aliko Bashir ng'ayagala kuwamba ng'ayagala kusanyawo obuyekera obwali eddafa. Dafa kitundu kya Sudan eyo. So kwekola Rapid Support Forces nga ziri answerable ku president yali aliwo. So President Bashir bwe yavaako Rapid Support Forces zino zegatta n'amagye ga government ne bakola ku ne bajjako President Bashir. Zasigala nga ziri independent. Nga General Dagala azikulira ali independent okuva ku government. Kati ekiseera kyatuuse nga amagye ga government gagamba nti Rapid Support Forces zino zirina okuyingira government. Chezaganye zo zagala sigala nga ziri independent. Wadde Rapid Support Forces zino zikuuma ebirombe bya gold ebya United Arab Emirates allegedly. Rapid Support Forces zikuuma ebirombe bya gold. Remember Sudan yense yokusatu muzisinga gold mu nsi yonna. Ne 80% gold wa Sudan amawanga agamaanyi gamubba. Sudan yense yokusatu muzisinga gold mu nsi yonna. Ne 80% abbibwa amawanga agamaanyi. So Rapid Support Forces zino oba ziyite paramilitary forces ezavuddeko obuzibu Sudan zikuuma golodi wa Saudi Arabia ne United Arab Emirates UAE. Allegedly ntaddeko allegedly ndoza bali mawulire mu kitegeera. Allegedly era Russia era nayo eyagala ku golodi ono era nayo Rapid Support Forces zibadde zikolagana nnyo n'eggwanga lya Russia. Wagner Group oba bamasinale ba Russia be bali e Sudan. So Rapid Support Forces amaanyi because generals kulira General Dagalo musajja mugagga ddala ate amawanga gaba Warabu gamukkiririzaamu nnyo but ensinzo owagira government ye Sudan kwasinga government ye Sudan yagwadda n'eggwanga erisinzo giwagira ye Egypt etaddewo buli kimu neteekawo embeera okulaba nti government tekola ki tegwa because Egypt ye African superpower. Egypt nsi y'amaanyi nnyo. One geography waayo eri located kumpi ne Suez Canal. Suez Canal ye canal esinga okubeera important mu nsi yonna kubanga amaato gonna agagenda mu Asia gayitaawo. So allegedly bagamba Egypt Field Marshal agitwala president wa Egypt Field Marshal al-Sisi al-Fatah yagaana n'agamba government ya Sudan teyina kuvaako. So wadde bali abalala abawalabu abalala abambaga nti eveeko. So Egypt era allegedly baga n'ennyonyi government ya Sudan zeekozesa okubisa abayeekera nnyonyi za ggwanga ya Egypt. So kwekubagana okuliwo abalwanire Sudan si bannansi mawanga g'ebweru geekubire Sudan. Eggwanga lya Amerika ne Bungereza n'amawanga ga Bulaya mpaka nakati gakyakola ekisoboka okulaba nti gajjayo abantu baago mu Sudan. Wadde Abangereza wentuukidde kati bwinjugirira kati waliwo ennyonyi esituse eve Sudan etwala Abangereza ne babatwala Cyprus. So n'amawanga amalala gali mu kujjayo abantu baago. Recently America yalumba Sudan gye buvuddeko n'ennyonyi nnya ne bajjayo. Omumerika yalaga amaanyi yalumba Sudan n'ennyonyi nnya ennwanyi ne bajjayo ambasada. Omumerika teyabirinda yajjayo ennyonyi ze zasooka kugwa Djibouti ne zigenda ne zinwa amafuta Ethiopia ne ziyingira Sudan ekiro ne zijjayo ambasada. Ebyo byonna Omumerika yabikola ng'obwengula bwonna busazeeko obw'eggwanga lya Sudan kubanga Omumerika alina satellites mu bbanga era yawooningirawo gavumenti ya Sudan singa wabaawo eyeetumike n'ayingira radius Amerika gye yali yeekoze baali bakuba bukubi. So Amerika yo yalaga amaanyi neyingirayo n'ennyonyi ennwanyi ne bajjayo ambasada n'abaali bakola ku embassy ya Amerika Sudan. Wadde abantu Abamerika babagambye either bagende ku Port Sudan gye baba bafuna ennyonyi ezibasitula oba ku airport mayiro 5 eri waggulu wa Sudan gye babakola ki gye baba balaga okulaba nti bave Sudan. Kati oyinza okumbuza Junior ebyo byonna ebyogedde Sudan etereera etya? Olukiiko lwa IGAD lwatuula. IGAD yatuula nga ne President Museveni mwali okulaba nti bakuba empenda
IGAD ge mawanga agaliranye Sudan galina omukago gwabwe gwa IGAD nkwata bulungi sinayogera ku Nairo Benson waliwo n'omukago gwa mawanga agali ku Nairo kitegera ngambye IGAD so gwatula President Museveni mwe yatula nakangula ku dobozi naga nti this rapid support something naga no power should go back to the people so President Museveni yali mukambwe ne up to now amanga ga Africa tigaina kigakoze African Union naye ekyabiraba bulabi yegayirira America African ngera buli jaba Africa tulinda America continent number mawanga 5 omwana galinda America eze mirembe Sudan so olutalo Sudan lulaze obunafu mawanga ga Africa ne tuganti abazungu bakyatufuga kubanga up to now weba African Union ngamanga ga Africa tuli amawanga 5 omwana tegasobola kwata maje gagende Sudan gazemirembe ndagalinda European Union na America kiswaza Africa nga continent ngolwaero bulaya eri mu Ukraine erwana olwokuba nti Ukraine nsi ya bulaya esegera so kiswaza nya Africa era omufirika ali eyo soka weyiseka katambala maso gaiba netwaswadde really tulinda America nga fa Africa wetuliwa nga Sudan yetolodwa manga Ethiopia weri Uganda wetuliwa tuina buli kyakulwanisa era tukyatude Kenya weri bwetudde bweti nga Sudan yegwawo so channaku nnyo nti bwebito webikoze eki webigenze naye kasaba nnyo eggwanga lya Sudan literere General Dagalo akulira Rapid Support Forces afune ekisa mu mutima agambe nti ketuteese Junior ata America ina interest ki Prime Minister gwe bajjako owa Sudan yali wa America amajene gamuzaako wache wabbali manyi Sudan ebadde ne interest nyingi because recently yakalizinga Highland number okujiwe eggwanga lya Take ebadde yawalasha okuzimbako base y'amajje ku poti ya Sudan oina China yebadde singa atokutekawo development kwa China ebadde etadde mu sente nyingi kati abatunizi b'ensonga bambagamba nti oba America yanyiga olwokwati government ya Sudan yali ewadde Russia ezimbe base y'amazzi because Russia kefuna base mu Sudan ebe ekomye mu Arab Peninsula jukira Russia yasemba okubeera mu Arab Peninsula mu biseera biri ebya sematalo okubiri Russia ina base Syria Russia ina base Ethiopia Russia ina base Lebanon Southern Lebanon zonna zavaawo in fact base esemberedde eri Syria kati osegera so singa Sudan wa Russia nezimba base ku Port Sudan kiba kyabulabe nyeri interest za America kubanga Russia ebe ekomyewo mu Arabian Peninsula America kyatayagalira koddala so abatulizi b'ensonga bambaga nti America eno kubanga nayo yasaawo embeera okulaba nti ekintu ekyo tekibaawo ekyokuli omuchina abadde asensedde nnyo Sudan era nga largest contributor abadde abawasente epitirivu development zonna ezibadde singa Sudan zibadde za mu China so mu lutalo luno China efiiriddwa sente nyingi era ekyo nakyo kikolera mu America so ojja kwesanga nga olutalo lw'e Sudan America terina nnyo kyefiiriddwa okujjako okufunamu era bika ebigenda mu maaso bijjinyumira singa America ebadde efiirwa olutalo telwandimaze wiiki ejo kwa America bweboggola nega tugambye muteeke wansi mundu bakikola kubanga gali amawanga g'abawalabu agassaamu bano abayeekera sente gati America kwa yega kuuma Saudi Arabia byakulwanisa bya America byebigikuuma tokimanyi Saudi Arabia okuzza loyalty yagamba nti amafuta gayo gonna gatunde mu dola kwa ekifula dola ya America y'amaanyi kugula mafuta ge Saudi Arabia mu dola kibaita petrodollar Saudi Arabia bwekeera n'ekyusanga bwe yagala okukola nti amafuta gayo bagaguleko ne mu sente endala nga yuweni eye China dola amaanyi gagikendeera Abasaudi nabo balina okwegendereza batandise okulwanisa interest za America kubanga luli kye kibadde kiwa dola amaanyi kye bayita petrodollar gendo kisomeko
naye abawalabu balabika baagala kushifutingamu katono awe wajja okuba obuzibu era ne mu lutalo lw'e Russia ne Ukraine abawalabu tubalabye bagweno mu Russia ate befuula abaagala America. The Middle East is starting to change. Era Israel ya warnings edda. Recently Saudi Arabia yakasisinkana Iran ne basayinengana endagaano y'emirembe. Can you imagine Saudi Arabia? Nga mbuzani ani yakoze meeting eyo China. China yakoze meeting. Saudi Arabia ne Iran ne zisinkana mbuzizeewo emirembe. Ekyo tekikolera Israel. Era Israel ya warnings edda. Israel ezo okulumba Iran. Benjamin Netanyahu namulabyeko ku interview ye yabadde ayogerako ne TV emu ya America. Yagaye a military action is near. We can't let the Islamic State of Iran to acquire nuclear weapon. Byavudde Prime Minister wa Israel ataba abayudaaya tebalimba. Bakuba bakuba abo. Batono naye muganda wange batabbo. Olode Israel yasembeza dennyonyi ziri Adibadaijan kwa yiriranye Iran jagendo sinzira. So Livingstone ongambye Saudi Arabia applied to join BRICS. Olaba kyekugamba Livingstone Saudi Arabia mbu yapulayize n'okujoininga BRICS. Aba Saudi begendereze. They are embarking on a dangerous path. Saudi Arabia yegendereze. Ekintu kyegezaako okuzannya kizibuzibu. Kubanga wano singa Saudi Arabia signing endagaano y'emirembe ne Iran, Israel ebesigaddewa. Ebesigaddewa. Remember ensi yokka ena nuclear mu Arab world ye Israel. Kwayo baagikiriza UN, the law of ambiguity, ekiriza Israel okuba ne nuclear. Take ina nuclear naye wa NATO. Usigira. Kati yo Israeli agreement ya yegamba nti singa mukiriza Iran neba ne nuclear, the whole Arab world will go nuclear. Gonna mawanga gajja funa. Nenga wali amateeka gabadde gagamba Israel yokaye ino kuba ne nuclear. Era yemu ina. Kubanga bojjukiranga Israel bakagikola amawanga g'abawalabu geegatta gajikube ne bakuba munaku mukaaga. Kati siga kiddamu okubeera Israel esobola okukosa nuclear. Era nuclear wa Israel atunudde mu bibuga by'abawalabu bitaano. Cairo, Damascus, Riyadh, Dubai, byonna ebibuga by'abawalabu bitaano Israel yabitunuzamu nuclear. In case they combine, abikuba n'abijjawo byonna. Israel ina capacity okuba Middle East yonna neddayo mu Stone Age period. Nkiddemu kiwulire. Israel has the capacity okuba Middle East yonna. Stone Age kitegeeza nti nga tewali mayumba nga walinga watali kyaba kwa ina nuclear. Eina warhead za allegedly 250. Nungi nnyo bayudaaya balina buli kyakulwanisa bazibu nnyo batabbu. Teri kye batayina. Bayina Iron Dome. Izezimu ku defensive systems ezisinga okubeera accurate mu nsi yonna. Iron Dome ekola mu misana, ekola mu muzira, ekola nga obudde bukya, ekola nga enkuba etonnya. Eri system ye updating yokka ya mu Yudaaya. In fact, ezigeza ku Iron Dome ye S500 eya Russia nungi nnyo. India yagiguze ne Turkey S500 ne Russia na ida system nungi. Patriotic defensive system ya America nayo mpitirivu bagiwaddeko ne Ukraine. So Israel ina nuclear armed submarines zebayita dolphins. Eggwanga lyonna nga lina nuclear submarines lyegendereze. Israel yezina dolphins za bulabe. Israel ina David Sling. Kankoma obijja babuzabuza. Tusesenkana olulala bana Uganda. Kawe nabigenda munnyo mujjabula. Muge junior kakati ate byotandise biki bino nga tetubitegeera. Fa abeni UP. Abeni UP mumpo omusomo mbibasomese. Bino bye nasomesanga Bob Wine nga nkyali mu NUP. Simanyi kati ani abimusomese oba Lubongoya. This is what I was teaching them. International politics, because I'm good at that. We meet next time. S500 is the second best. You are very right, Bob Jacob. So, to Senkano Lala, I wish you a happy Labor Day. We meet next time. Msiga Denze Tekinokrat Junior Mugisha. Invantungam.
nafuuka munyankole half muganda half mu westerner ebyabaganda nabivaamu completely okuva we mwanvuma kati nvantu ngamu